Endobeso. Mbazira wanjisebo kyekiriwo ndi bulungi ogamba kyesebo oyogera ne kadima ku biiti wano ndi ne kabogoza kadima nsanyusa okuwuliza muganda wange nange okuwuliza mukwano obulamu bugamba butya obulamu si bubi mpozi obubi kadima obwange bubi ampite mu byempimpi kadima bwakyanga mba mu kyalo nga njije Kampala nnoonya omulimu ntandika okukola kadima nga ngwa ku mwana muwala amuboobevu nga mulungi naye nga bw'omanyi nga nkwana mwana muwala tubeera mu mukwano gwaffe omulungi nno kati nga ntuuka ekiseera nga bw'omanyi ebyalavu byekyanganga kadima nga njabukana n'omuwala omuwala mukwawukana naye yankolimiranga twafunamu obutakkaanya nankolimira ebigambo bingi naŋŋamba ojja kubonaabona ojja kulaba togenda kuddamu kufuna mukazi yenna togenda kuddamu kwegatta ku mukazi yenna okuleka nze era okomye kunze okulya nze ye nange ebyakisajja nga ŋŋamba nedda ebyo bigambo bugambo nga bwe nnakukwana n'abalala era nja bakwana era ndye ani bwana Mbazira yesebo okay tuterezeemuko ku lulimi lwaffe tuluwewule kakati kamunnange nkola ki nga ntambula kadima mbonyebonye n'ensi eno nasooka okuva mulimu gwe nali nkolako nfuna petrol station kwenkola emyezi 2 nga bangoba nfuna petrol station endala kwenkola tajja yansinga boss yansinga ndi kasigala kange nywa ngaagoba kasigala ngokanywerawa nganywerawo petrol station nkola kankubuuzi ng'okola ku mafuta wennyini yesebo nga wonywera kasigala yesebo kakati gonywera otya sigala ku petrol station ate nga wookola petrol station gy'omanyi nti mafuta nali simanyi ndoza byebisiraani bino omukazi bye yakolima kakati nga nvaawo nga nga nsooka nzirako mu kyalo nga banfunira omulimu gw'okukola mu woteeri omulala nzija nga ntandika okukola omukazi yaŋŋamba bwe natuuka bwe nti mu woteeri bakasitoma ne beesala omukazi takyafuna ssente nga ŋŋamba gwe omusajja gw'oli wa bisiraani tambula ogende biki bakasitoma tebakyalya biki nawo ntambula kati naddayo ndi eno mu kyalo kadima nga ebyo byonna bikyali awo kaabe mukazi gwenkwano obukwanyi kadima sikyalina na mukazi gwensobola kukwana neŋŋenda mu kikolwa ky'omukwano nze wakati wange naye ne bwe mukwana nga ndi mu feeling bulungi nnyo kasantuuka mukaddeko kugamba nti ndye ng'amasannyalaze bwe gavaako omulundi gumu nange bwenkuukako sebo wanjita nakusabye nenkugamba ebigambo tubiyise ebbali tusobole okugyayo ensonga yo kakati sebo obuzibu ki kadima obuzibu bwange njagala nga bwe ndi ku radio mu nnyambe era mu nsaasire bwe wabaayo muzira kisaasobola okunyamba kadima nnyambe nina ekisiraani ng'oyagala okukakasa nti nina ekisiraani mu nkyaza ekaawo mu kampuni yammwe bwe munaaweza wiiki nga tebabagobye just ntuuleko butuuzi nammwe mu kampuni yammwe mu radio bwe mutuula okay kakati mukulu yeetaata ffe ekisiraani tetukimanyi gwe obimanyi nga bw'obyogedde akati ekisooka kankubuuze gye wava bwe wali okola nga tonnayawukana na muwala ono buli kimu kyali kitambula bulungi kyali kitambula bulungi kadima nga siina buzibu nga n'okwakanjaka bulungi naye bwe nayawukana n'oyo omuwala mwali mubeera mwenna oba yali yabuze kyali kitya twali tetubeera ffenna kadima nali mukwana ng'ajja nga bw'olaba relationship eri serious ng'ewange waddembe okujja n'abeerawo ebbanga lyayagala ng'era obulamu bwange butambula bulungi sente nzifuna buli kimu kirungi naye bwe twayawukana wakati wange naye kimu ne kifa nanga omubiri ne gufa Mbazira mpulidde ogamba nti waddayo mu kyalo ba mukyokudda mu kyalo wabula ne wendi ndi mu kyalo naye nga ne wendi era nsuzibwa ate era mu kyalo nsuzibwa kadima ndi bubi omusajja ansuza ku kyalo kuno nga nakajja yalina ennyumba ya bisenge 3 n'anteeka mu kisenge ekimu nsulo ng'omu mu nnaku 2 omusajja yayomba ne mukazi we omukazi n'anoba n'agenda n'emmere gyalima tekyabala ye mwennyini aŋŋamba ebintu byalima tebikyabala agenda kundiisaaki kiwulire wayita ennaku 2 omukazi we yagenda maama w'omusajja ansuza n'amugamba abazzukulu bange tebasobola kubeeraawo nga tebalina maama waabwe n'abazzukulu ne bagenda bimanze ebizibu bye nnina simanyi nakumanya emmere tekyabalirako ddala okay kakati mukulu yeetaata gw'ogamba olina ekisira kinyooka kibulako okukwata muliro kadima ndi bubi era bw'onkubidde essimu nsanyuse bw'oŋŋambye nti kadima nenga nzuukidde kakati wagendako oba weetambulirako ko ne bw'okiteeka buteesi mu mutwe weetambulireko sente zibula
omwale namba kadima nzo okujja negayirira eyo nkubire ku simu nga banene abawuliriza bwokunkubira essimu ky'ekyamagero kye nakafuna omwala omuwuliza omuwala simuwuliza mufuna mu birooto bwajja bwansekera naŋŋamba olaba kale ddamu ogezeeko ebbali mulaba mu birooto mu birooto siddanga mumulaba naye mu birooto buli lunaku mufuna nga bwansekerera kati kaboguza toseka lwaki tewamunoonyaako munoonye mumusange wa Kadima era yensonga emu lwaki nazze ewo nkwegayirire bite kumpewo osanga anampulira antaase naye ndi ku kyokya bamuyitaani bamuyita Nakabugo Rest Kadima nsuza ku kyokya bamuzaalawa twayagwana ngamba mbw azaalibwa saidi z'ebyo emitiyana eyo mu gundi eyo wansi Tiana azaalibwa Mitiyana naye Rest eyo najja oli nkuba omulanga ku leediyo nsaasire kisiraani kisusi tetugenda okukola Mbaziira katugendeko mubawuliriza tulabe Kadima abawuliriza baŋŋambire bwabeera waasobola okuntaasa bakuwulira begambire kanegayirira abawuliriza ba BTFM nga mpita mu pulogulaamu ya Kadima bwewaba wo muzira kisasobola okuntaasa anyambe naye ndi bubi ekisiraani kinyookako saagala kikwate muliro ate abunja kusiraana nnyo nga kikutte omuliro kuba noona ali kungoba wansuza emmere tekyabalirako ddala katubawulire ssebo tweyanzizza nnyo neyanziza nnyo Kadima mukama akumpeera omukisa naawe ssebo akuwa omukisa bijja kuggula kale taata naye nsabira nnyo nsabira naye ne Rest nveeko kale essaala ziri wamu naawe nyumirwa omuziki n'ebisesa kigenze kitya ne Kadima namayanja ne Anko Kabogo Fama ekintabuli ky'omuziki ekisinga ese Kadima wanji yabale kweza tusanga omulungi kale amanya gatize mutuuse uzunzumula naye sembade ngamukajja munnange oyo si ekintu kimu asookaddeyo okwewaka yeekereza ziganye abawala Kadima asooke yeenoonye omuntu kusibuka gy'ava wekiba kiganye nti ekyokunyooka ekyo kikambwe ekinyooka obunyoosi alimba emijyana eddalo nyekyalo ekyala nebanaye zigenda kuddamu nabawuliriza alimba ano nyekyalo ekyala besimitiana yebanzaala nowe anti aneti ewamu emitiyana yewavudde ekintu mwe mwaleese emberebezi ab'emitiyana bulijjo simanyi nammwe temuli bangu naye bannange ebintu bisekerwanga afudde siwowo kuba Mbaziira nje gyeyagambye mbu ekisiraani kinyooka simanyi kibulako okunyooka Mbaziira olina okunoonya omuwala n'oddamu n'omwegayirira zeni noonyako ne ku ddagala liba tatyambuluzi onaabe naye baaba yambulule maama wange jeketa akutumidde nnyo agaye nti akutumidde kwali naye ekisiraani ekinyooka naye akyewuunya Kadima ogamba otya mukwano ne kabooko wange nasaazimoni kabami mpulidde ennaku ng'omuvubuka alaanja n'oyo bambi naye Rest gyali bambi amutaase kubanga waliyo abamumanyi amutaase naye nga nze gyendaba musindika mugenda n'omulembe abawuliriza bajja musalira ku magezi kubanga tebatudde naye nga bambi tumusaasira naye taggwamu maanyi ajja kutereera agendeko ewa Rebeka anaataasataasaako